Okay, tuli waliene Dubai era nga wetusinzira okusabula ne program yaffe gwe wenda enjoyinga okola kyamanyi nnyo. And of course today nino omwami ono naye ali waliene Dubai. Njagala achikirira abaami. Engeri omulundi guli oli gye yavaayo n'achikirira abasire queen ate n'oli n'avaayo n'ayogera ku bafumbo. Njagala omwami ono abeereko ne kyatugamba ku nsonga eyo. Seba nsanyisa okulaba. Nange nsanyisa okulaba Madam HadijjaKigozi Okay. HKMEDIA. Okay. Amanya ne doubles. Amanya doubles bampita Uncle Collins Okay. North London. North London. Yes. Erinnya lino erya North London lyavaawa. It's just a signature, it's my signature. Okay. Yeah. Okay, chigenda maaso tuli ku mawulire ag'omukyala Zahara Toto. Zahara Toto yagenda n'atufuula bize wiiki eyo. Wamulaba. N'ayogera ku basire queen bano. Tuba tukyali awo nevaayo akakyala kaneeno bakamama dduuka. Nange saakategeera anti dduuka. Ne koogera ku bakyala nga ka representing abafumbo kati nkulese ng'omusajja oyimirirewo ku lw'abaami bano. Omukyala ono yagenda ne yeeyita omukyala omulongoosemu ne yeeyita omukyala ali advanced. Ng'alinga nga agamba abakyala bali eri abafumbo nti bayige nabo okwefaako. Bafuuke advanced ate bafuuke abakyala abalongooseemu. Si kyekyo. Oba nze zekka nze yakitegeera. Okay, fenna ekintu twakiraba abasinga kuba abasinga bagoberera go on social media kubanga kyemanyi the biggest number now people ever I think is on the social media social media. Yeah, so amawulire gazenga gatambula. That was a battle between Zahara Toto ne Antikaduka. Okay. Yeah. Okay, nze ekintu kyesagenda kukanya nakyo nga ku Zahara Toto kintu kyekimu. Slay Queen nga bwe yagamba ba Slay Queen. Slay Queen first of all simulimu. Okay. Slay Queen it's just a character eyo muntu yenga kugamba she just need to be pampered. She need to be ayagala beirawo okitegeera nga afune ekiwedde nga tayagala kusamu effort ochaba nga tayagala kutekamu effort yonna. Slay Queen it's simulimu okitegeera at the end of it all as a woman you get what defines you as a woman is like the life of substance you're living. There are very many Slay Queens abayina emirimu egyabwe. Slay Queen bayina emirimu tetuganye okitegeera naye nga kyekintu omuntu osanga nga ayina we yeerimbise. For example, we've seen so many ladies e Kampala ng'osanga ayina ka boutique okitegeera olunaku tasobola natunda yadde olugoyi lwa mitwalo 2 okitegeera naye nga mwabeera mu kaduuka awo okitegeera naye nga she's parting each and every day from Monday up next Monday. Ayina ka vitske ateka mitwalo gye 2 abeera mu luxury life okitegeera. Yeah, so Slay Queen sigama tubavumbira but kintu kyetwagala gamba nti we are going away from our tradition okitegeera as ng'omukazi yenna ekikufuula omukazi okitegeera it's not the life you're living out there as a celebrity life. Yes, you can be a celebrity but as what you're trying to do or is living a life of substance. Which legacy are you leaving behind? Yes, oyina abaana okitegeera or you're a parent okitegeera. So would you wish your daughter, I'm a parent yes. Again, but I will not wish my daughter to take that channel. Yes, you're working on the TV. You're working for a TV station. No, we are not assessing Zahara Toto as a personality, but I have given you an example. She has a career. We don't want to assess her life as a personality, but we want to look into the fact that tumulaba akola aina career ye era ng'alabika alina ne businesses ez'enjawulo ze yeekoleddeyo ekyo. Ovaayo otya n'omutima ekifaananyi ky'aba Slay Queen kitegeeza bw'aba yeeyise Slay Queen ba Slay Queen balabika banjawulo. Okay. Ndoza tusoke tugende deep mu kigambo Slay Queen. Yeah. Slay Queen kitegeeza ki? Slay Queen yono muwala yenga just aliawo tafumba akyala bukyazi. Okay. Muwala yo yati akyala bukyazi. Tafumba yakyala bukyazi. Okay. Okitegeera. Yo mwana ne wanga suze uwe waka omulese waka for the weekend. Nga tagenda va mu kitanda yali akolechi achusa amasuuka. Okitegeera. Tagenda agenda kugundi mu kitchen. Agende kusink. Ekyama ekyasobola okukola just a sandwich. You understand? But the person is not going to make you feel like you are a man. You get? Is a sexual desire like satisfaction of. Bw'obeera ng'oli musajja ng'oyagala okufiirwako lwaki obeera towasa? Anti kati. Kiki ekiremeseza abasajja okuwasa? Ekiremesa abasajja okuwasa nti abasajja baagala okusetoringa tukyali batini nnyo naye ng'omuntu alidde. Abasajja bali serious abaagala kye bayita obufumbo. Okay. Okitegedde nti nno abasajja bayitiridde nnyo okuba bayitiridde nnyo okucriticizing abakyala ne beerabira abasajja. Essaawa eno oli waneeno abantu bangi abakulaba okikiridde abasajja banno. Bw'ogamba nti nno there are less people abaagala taking up their responsibilities abali ready to settle
okitegedde nti n'abasajja mutuvumaganyizza ffe ng'abakyala ate nga nammwe mbusajja bamwe temwagala kuwasa. Ensonga lwaki twagala kuwasa ennaku zino oba abalala nga tebaganze nga siriimu. Abakazi mwonoonye ekintu kye bayita obufumbo. You're no longer patient at all. Kiki ky'otegeeza ne patience? Nti temukyali bagumiikiriza okitegeera. Abakazi abasinga ajja mu relationship okitegeera nga alina expectations ze. Either tasobola beera yeka, either ayagala company, either just ayagala omuntu amuyise mu mbeera to another step. Twabamu nga talina ba parents. Ekyo kitegeera nga talina ba parents nga alla ba parents be abajjulula. And then omwana ono waka nga ne wakulidde n'abantu abaliwo tebafaayo olw'okubanga taliiko bantu. And then abantu ng'abo batwalira mu kitiiki. Kuba nabo mwe bali mu nsi. Mugenze ne mutunuulira abantu banene abalala ne mwerabira society eno. Ogenze n'oyogera ku bakyala banene abatalina mpisa ne weerabira nti waliyo society y'abakyala nga ye omukyala alina empisa, alina buli kimu, alina amagezi, alina omulimu buli kimu nga buli kimu akirina naye nga talina musajja. Okikkiriza nti no marriage is a chance. Nga bw'okeera ku makya n'ogamba nti nze kati nafuna chance nefuna omulimu mu URA. That is marriage to my own understanding. Do you believe that? Okay, I believe in luck. Okay. But ngenda okwawukana like katono nyo nawe. I'm not all that fluent in Uganda. It's okay, just tell me. Luck. Okay. It doesn't come on the silver plate. Luck finds you in the way. The way, I want to show you the way is what these people are doing. Like they are well behaved, they have good jobs, and they are praying over for God to help them get men. Ate boyogera ku luck and the way. Eno si ewe. Naye okimanyi nti abakazi abasinga abali desperate now for marriage ate nga tebasobola funa abantu abo. Okimanyi nti those are the people abasoka ne baba very stingy. Okitegeera at the beginning like omukodo bananga abakazi muli bakodo omukazi nofuka omukodo okitegeera omukodo wachi so kati bolabe Abana emunatsonyiwa nayeko akasana kangi nnyo weather eri very hot era ndozo tulaba tuli ku kantu yo naye nga ate yo show ebe ino okugenda maaso gwe wene yakatweyungako kyobeera okola tunula ku screen yawo waliwo ekigambo subscribe kikoneko bwoti ojoininge sheno olwaleero tuli mu kuyita mawulire ganene aga Sahara Toto n'omukyalo ono yavuddeyo okukiikirira abafumbo tulabe ate kye kigenda maaso era nga ninako omwami gwendi naye wanene atuwaddeyo ensonga ze zizo nazizo naye simanyi oba kino kiggwa kuba sikitegedde ade ngamba nti twali kyayogera ku luck nti luck finds you in the way when you're trying out something okitegere but even that ngamba luck yeno kwe kuno okugezaako omwana kwagezaako she's prayerful she has a good job and she's hustling out to look for a man eyo tali muwe but you must fall in love to have the better with person who? When and everyone is not prepared. Kubanga amazima matofu you will never get that person for you and very prepared for you. Okay. You either get a wrong person, you change him the right person. And you have seen the living example. Okay, ngenda kwechokulabira kwe. Mulimu abantu relationship zetuzenga tumanya ngo like zili prominent nyonyo nga zili very common in the public. Abantu mubalabye whereby that nto omuntu abadde n'omuntu we amusanze omuntu nga yavaako omuntu nga wanjaga wachi everything okitegeera Lindako living a successful life sorry they've started living a successful life up to now okitegeera okay. naye nga marriages zene breaking nga zibalekawo okitegeera naye nga omuntu oyo omuwala oyo yaba mugumiikiriza naba determined okitegeera kyengamba nti lake kusanga mu kimu kubo okay okimanyi nti no waliyo abantu baneno bemwegomba naye nga temumanyi bintu bye bakola omuntu okubeera nti muyaga out here anywa enjaga agenda mbala tekiteekawo disrespect maka abasajja gye mulina ennaku zino ate tekimuleetera ye ku disrespectinga mukyala we like amuwa peace emutuusa ku kugumiikiriza banaye abasajja ennaku zino mutuyitiriddeko ate social media egenze neebonoona like buli muntu avaayo ajja defendinga musajja buli muntu avaayo ajja defendinga musajja kati mwensobeza mwani agenda obbagambako ate nze ndaba feminism ekyasinza okubeera y'amaanyi tosobola kusala gundi tosobola kusala kkubo naye nze ndi mukyala buli mukyala yenna avaayo ayogera ku basajja awolereza basajja okitegeera naye nze kye neebuuza ng'omuntu mwe abasajja ani agenda obbagambako kunsobize mukola mugubye like muyenda muwasa abaana babandi ne mbateeka mu nyumba and then notandika okwenda ebweru mugenda mbaside queens here and there mwani agenda obbatereza ate abakazi nabo bateremu abatereza okwenda
ate nagumikiriza nti ambufumbo nga nawe anino omukazi gwonde terogera nenfuna sele kwino yogola babwe anti abakazi ndaku zino mwakyuka okitegeera omukazi kasa omutuusa waka kasamala okuzaala yenga ebisigadde bivaako okitegeera mwasigala kwekolako ka make up njagala onzirira mwakatako omukyala womutuusa maka nazaala yakaana ebintu bino ebyokwerabirira nga bivaako nze nanyinimu okitegeera nze mama gundi okitegeera omukazi ngaapakinga nebisumuluzo nabisota mawe bapakinze as long as wakoze wrong parking ya parkinga okitegeera abakazi mukyagala kwerabirira omukazi masigala kwakola makeup nga maze omwana okitegeera abakazi mukyagala kwerabirira omukazi ova ku mulimu tuka wakanwa ba ku mukazi go ngeri gye bamulese ku machanga bote bakyafaana okitegeera okiraba muwaza simanya abaana batumalako emirembe biki wasigala kwekolako makeup ng'ogenda ku party okitegeera if I don't musiba wawako olunaku lwonna ng'omukyalo oyo teyeekozeeko yes kibeerawo okitegeera omukazi wamukwana ng'anyirira bananga okuzaala it's not an issue nti it's not an end of it nti olina okuba ng'okyuka appearance ng'olabika bubi okitegeera bw'obanga katonda takuyambe n'ofuna chance ne babayita ku party mwena babiri you never see your wife you never see your wife as the other girlfriend who are at first who are proposing njagala obulira abashala okitegeera omukazi n'abeera awo ng'akeera ngali mu t-shirt ro okitegeera n'amala nakululamba ntanabye nakunaaba okitegeera nanga bitaddeawo okitegeera omukazi nga muyombi banange this is a man representing all the men out there, to all my fellow women, to all the girls out there. Please listen to this man and see how you can be. So Hadijah, to be honest to you, abakazi abusing abasajja mu relationship. Ne because nti men we are stigmatizing whenever we come out to say our problems. Engombo yasigala nga ngemu tomalako bakola batya omukazi akuba okitegeera. Naye I'm a witness. I've been in an abusive relationship. Okitegeera. Omukazi nakukuba publicly and you cannot because I cannot fight with a woman. Okitegeera. Nengo omukazi nakukuba na kutekako nenkofu. Mikwano gye nakubuze what happened? I just fall down. Okitegeera. You get. So abakazi ba taking advantage of men. Kati kyoyagala kugamba nti mwabami muli 100% gundi muli bamalayika. No. Okay. I want to drive my point home to that extent. Lwaki omusajja aba atuke kisano sanga aleka omukazi we nagenda basile queen. Okay, to all the married women out there, you're watching KYEEYO updates and I want you to tune in today and you watch this man trying to give you a message so that you can check your home and see how you can make your lives better. Omwami wuno agambye nti abakyala mu mwina abali eyo muyitirira nnyo okuconcentratinga kukuba kubirenga teddagala kukuba emmere nga mufukamidde ne mwenabira ensonga zineeno Zahara Toto ze yayogeddeko ez'okwefuula abakyala abali advanced abakyala abalongooseemu otyo okitegeera. So kati kyembadde ngezako okutegeeza nti abakazi bafuuka ekyalinaku zino. So that's why otuuka ekiseera okiraba nga bulibova oli ku mulimu ngo kaso tukesaawo ezinnyuka okitegeera ngulo yagalidde waka nga baana beebase okitegeera ngulo nange kituuka nekwekyo. Yes. It happens. It happens. Katona beera wana parking emotoka kubeera emotoka ngo parkings. Era ino tula somewhere ogendo sikana ono simanye sire queen nga naye nga tudde nga nyoka chai bwe bwe. Kitegedde ntino basire queen baneeno. Oluvanyuma lwe mumala okubakwananga malanga mbafuka ba second wives. Of course ladies nga banagament ladies take advantage. Ochekiriza. Wali omukazi bwalabanga oyina kutooke. Okitegeera. Nedda ettooke soko liteeke ebbali tojjidde mu nsonga ya ttooke ojjidde mu nsonga ly'abakyala baneeno okubanga tebeefaako ogenda kwegomba omwana w'abandi olw'okubaanyirira agira anti nga tebeefaako okitegeera ate nga out there abakazi batusindika. Let me tell you by the way, let me tell you one thing natwa ne mu kamera okitegeera ekintu kyendaba sile queen kyayina okitegeera ne mukazi wange asobola akiyina okitegeera. There's nothing, just lipstick and makeup and eyelashes and just putting that mini stuff and you show me what you have, you know okitegeera. What's wrong with that if I'm coming back home and I find my wife, you welcome when you're like that? Tell the wives out there please. What is wrong with what? Okitegeera. So sigamba nti abakazi mwena mwina okubanga mubeera waka you prepare yourself for what? For a man. Yes, omukazi oyina ogenda n'okola okitegeera. Mulimu n'abakazi abakola nga omusajja yabata susewako omukazi yasooka waka okitegeera. Naye ng'okimanyi nti prepare that time for your man
show the difference. Keep yourself in the other picture. Musajja jakola ki? Because there's nothing special with the slave queens. Okay. Okimanyi nti nno n'abaami baneeno nabo balina weaknesses zammwe nga mulina weaknesses zammwe ng'abaami. Yes, weaknesses zina. Okay. Abasajja basinga. Omusajja ne w'omunaazi ebigere. Byonna n'obikola ne weenyiriza ne lipstick n'omugula amaduuka n'omumalayo. Nga ye asigala akyayenda. Yes. Okyogerako kyo. Ngenda kikkiriza 100%. Okay. And I will condemn it. Kyembuuzamu abasajja ani avuddeyo okubatereeza? Abantu abasinga bavuddeyo ne boogera okuba nga ba-advisinga abasajja okitegeera how to conduct themselves in marriage, how to respect their wives and what okitegeera. So abasajja abasinga kigenda kyogerako abasajja abasinga lwaki tuvudde ku mulamwa lwaki abasajja abasinga kati babonyabonya abakazi okitegeera. Abasajja abasinga okitegeera. We are not open to our wives, our ladies, our women, our girlfriends. Why aren't you open to your women? And we have that, like, omanya musajja abasajja. Omusajja, for example, naku zino, n'alemererwa okubeera open eri mukyala we, naye n'abeera open eri girlfriend we oli ow'ebweru. What is the logic there? Okay, the logic is, omusajja, abasajja were too emotional, ebiseera ebisinga. Abasajja basinga actually. Kyolaba nti it's very hard omusajja. Era omukazi yenna bw'olaba omusajja ng'avaayo n'agamba ntwawukane. Ng'akutuna mu maaso face to face. Oyo musajja omuviiranga because that person is very, very, very hot-tempered and he can even go beyond that. Because ekitonde ekisajja kyonna we kiri too emotional ku mukazi. Kyolaba nti omusajja agenda okuleka ebiseera ebisinga takugamba. Akulekawo ne mubeera ng'akolaga buli kimu kyonna nga ayina aside what bw'omukwata ng'akola ki nga yeeyongerayo naye omukazi asobola okuvayo n'agamba tukireke okitegeera. So sometimes abasajja abasinga they are not open balaba nti omuntu gwana naye muntu mukulu olina okumanya ky'okola okitegeera natyo okugamba tayagala ku breakinga otagala kumalamu amaanyi n'agamba anyway kasita we are happy okitegeera nja funa engeri gye neeyiiya okitegeera. Omukyala wo w'omumaka omusajja nangamba kamuleke kasita tuli bulungi ewaka omukazi tubeerewo okitegeera naye nja funa engeri gye neeyiiya okitegeera. Kati bw'ofuna bad luck omukazi wakukwatidde ng'oyenda. Okitegedde nti ensonga eno ey'abakyala omwana yageze era n'ayongera n'agamba nti abasajja teach your women how to hustle, teach your women how to that education is very important. Teach your women nti omukyala bamuyigiriza okuvuga emmotoka era n'agamba is there anything wrong in a woman looking good? Kati neŋŋamba nti mu abasajja mukoze ekyo okusupportinga abakyala bamwe kubanga abakyala bano balaba we have very many responsibilities in a home. Gwe kennyini ng'omusajja oli mwana ate ndiko omwana ndiko omukozi ansumbuwa bambi abakozi b'ennaku zino tebatula maka ate nga ndiko n'okubeera nga ntereza ebintu by'omumaka era nga wamanyi nti famire yonna yekola ki yetooloolera ku bakazi ate n'ojja n'embeerako ne stress z'ewammwe your family stress. Kati gwe ng'omwami okoze otya okulaba ng'oyimirizawo amaka go era nga gabeera in a straight line? Okay, ekyo nga sinaba kyogerako njagala ku I want to give a simple advice to all the women. Okay, what makes you a woman? Ekikufuula omukazi okitegeera the responsibilities z'okwasaganya waka. But do you know you can share those responsibilities between you and your wife? Yes. Okay, so lwaki mubeera mu balekera load? Ekyo sikiganye okitegeera because for every successful man walina okubeerawo omukazi okitegeera and we believe all of us not African traditional bichi simanyi bichi abakazi they are the head of family.